kati awo kiri clear kiri okay nkubuziza kwa tulaba yona Josinzira okutulaba nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndine Simon Drock nga bulijjo aze tuwaye emboozi bingi ebitambudde twagenza okucyencha lunako lwaleero nga entertainment industry eguddemu akabenje eguddemu amaziga omuwala Lady Grace ye maze okutuva ku maaso Alimpa tali bulungi ali bubi kuba kugulu kwamenyese kitegeeza osokumuwa ebbanga kumpi lya myezi ng'etaano Lady Grace n'abalala basatu abafudde waliwo kojja wa Alimpa yamuwandiikira kali akayimba maziga boa waliwo omwana omukubi wa solo gita abadde amukubira Alimpa naye mukama nga amututte n'omwana omulala omu kyokka ate n'amawulire ge tulina agatawooma kuwulira ge ga manager wa Alimpa Ragafire akabenje we kabeereddewo n'okutuuka ku makya yabadde ng'ayogera naye nga ekyakabi ekiriwo nga teyafulumizza musaayi we tujjira ku mpewo essaawa eno ate ali mu intensive care ali unconscious tayogera azirise omubiri gwepise abalina essaala abeesiga Katonda tusabire nnyo Ragafire omanyi accident eri very funny osobola okufuna akabenje n'otafiira ku sport n'ofiira n'ekanga n'eddwaliro limaze okukusiibula nga likusiibudde ng'olya bulungi oyogera so akabenje kaba akabenje era n'enfa akabenje gye kattamu so oli afiiridde ku sport nti gw'obala kuba ku sport kwafiiriddeko omu Lady Grace yabadde nedda naye yafiiridde mu ddwaliro Lady Grace yafiiridde ku sport yafiiridde ku sport ndabiko gundi awo nga nnyonnyola yani musajja wakadonkamu ne mukwano gwange kubanze saawa 12 zennyini nakubidde Disan Kasasa essimu kubanga show yabadde bweti nti Disan Kasasa Daudi Mugema Hassan Ndugga ne bwe babadde nabo mu mmotoka Alimpa ava ku mmotoka y'aba Alimpa emmoroka yasoose yabadde ya Disan Kasasa ng'erimu Daudi Mugema ng'eriko Hassan Ndugga be basoose ku show ne bayimba kati bamala okuyimba ne baggwayo ne balinnya emmoroka yabwe bakomewo oluddawa e Kampala kati batuuka e Kampala bayisiŋŋanya n'emmoroka ng'edduka speed ezabadde z'ekika ekya waggulu kubanga show yabadde almost eyimiridde ng'abayimbi baweddeko kati ng'abayimbi abalina okujja okuggala show be bali mu mmotoka era ng'omuyimbi yadde agenda okuggala show ya Alimpa Ronald kati nga balina okudduka basange show Disan Kasasa nnyinnyonnyola nabadde ku radio ne mukubira live nangamba nti twagenza okuddamu okufuna essimu after like 10 minutes ng'abali ku show be bakubira ba Disan Kasasa nti ababadde balina okuyimba tebatuuse bafunye akabenje okitegeera so eno yabadde trip nga motoka eyanguwa kugenda kusanga show eyimiridde kati emisinde egyo obudde nga buli late ekyo ne kibaawo so mawulire makyamu nnyo mawulire mabi lwakuba nti amawulire amabi bwe gajja ate abala bateekamu ebintu ebirala we are so embarrassed okuwulira abantu abagamba nti Ddogo simanyi badde bava ku musawo simanyi Sadaaka Alimpa abadde aloga abadde Sadaaka ebintu ebyo bikyamu nnyo we want to clear this bannange tuleke ng'okuteeka obulamu bw'abantu mu bintu bye tulowooza nti bigenda tuwa buwi likes tubadde ne accidents nyingi nnyo ezifiiriddemu abayimbi abamu ne mubamanya abalala ne mutabakola ki ne mutabamanya otegeera ekintu ekyo ekkubo liba kkubo ekkubo lisobola okutuga omuntu yenna era kino kibi nnyo nti kigudde kuffa abayimbi naye abantu bangi nnyo abafuna obubenje if you go bwogenda mu traffic mu police n'ogibuuza basobola okubuulira obubenje n'obulya ng'okutte ne ku mutwe kati traffic police yawa report 2 weeks back emirambo 10 abantu 143 be bali bafiiridde mu bubenje poliisi bwe yamanyaako
mu weekends naye ng'ate bwe tategeddeko bungi bangi nnyo abafiira ku kkubo okwo n'oba ng'oyita akaboodabooda swi ne kakuyoola n'otadda akagaali swi ne batwala butwazi mu kyalo abalala ne kakuba n'afiira ewaka onfuna bulungi naye obubwenje buno obw'emmotoka obulenje obuli fato obwenje obw'amaanyi ennyo abantu 143 mu weekends eyo ripooti ya poliisi kakati bw'ojja n'ogattako bano kabanga tugenza okujja ku seetu wano nga 4 bafu omuwendo guweze gwaba gwa 4 naye nga ku makyawo lwali tumanyiikole digress kati n'abalala bajja bakutuka omu ku omu emmotoka yabaddemu abantu 7 abana bwe baba bafu tusabire nnyo abasatu abakoze eki abasigadde n'abye ku Alimpa ng'okugulu mukama anaasaasira singa kuddamu ne kuyunga ne kugatta tuyinza okulaba ku Alimpa nga mulamu naye ng'ate alina okugulu kutya nakyo nno oluusi tukyebaliza Katonda nti yali afudde bw'alemala eyo njogera y'Abaganda wadde nga tewali yandyagadde kulaba muntu abadde atambuza amagulu 2 ng'olina okugulu kugumu so twongera okusabira bannaffe abali mu ddwaliro mukama abatukwasizeeko abawonye mube balamu Alimpa tukwagala ng'oli mulamu Ragafaya tukwagala ng'oli mulamu ne muganda wa Ragafaya naye akyali mulamu tubasabira mubenga mubeera balamu muleme kutuvaako kibi nnyo mayanja ndabyeko kuba we tujjidde nva mulago ndabyeko maama Fiina ngadduse emisinde azze abantu ab'omutima omulungi twagala okubeebaza abagala industry nga muwagira ebivulu nenga ne mukaseera akakati abagabwe kati nga mubeerawo onfuna bulungi association z'abayimbi kano keekadde mutulage nti mulumirwa abantu be mukulembera Wuma ye yali badde etandikira ku mulago bebali badde essaawa zino nga bebali wali Wuma ye yali badde eri mu kuteekateeka okuziika kwa Lady Grace wadde oba subscriber wa Wuma oba si subscriber wa Wuma onfuna bulungi kubanga bwe mba mulya ssente z'abayimbi temulya ssente z'abeewandiisa mutwala bayimbi batya bonna tukulembera bayimbi bonna ne bw'abaawo embeera bw'eti mutandika okusosola simanyi ono si waffe ono waffe neefuuka ng'eddiini kati Wuma yagala kufuuka ddiini onfuna bulungi gavumenti kano ke kaseera mutulage nti musobola okuyimirira ku bulamu bw'abannabitone kubanga singa bubadde bukyali bwe buti Lady Grace n'ateeka konsati ye poliisi mwali soose kusa mutuwa olukusa olwadde babadde basoloozezza kubanga boteeka sho security onogenda n'osasula akasente n'ebirala byonna nemana biki byonna naye twalabya Lady Grace wadde badde bamusoloozezza twalabya abaana nga ambulance tesobola kutuuka mangu kutaasa okitegeera singa empeereza ya gavumenti ebeerawo nga yamangu nabo abaana okuvaawo singa waddewo na ambulance naki oba oli awo twali bali tutaakiriza ku bulamu bwaki bw'abantu onfuna bulungi services ez'ebyobulamu bannange we are not politicians here naye twagala tukasukeyo ejjinjako mu politics okuva gye bafunidde accident ku Semutomi Nankani Kapeeka Road okujja okubanga omuntu alina kufuna service mulago wali baddewo amalwaliro ga gavumenti agasobola okuhandolinga nga nekkubo lyamufaako nga nekkubo lyafa eryo ekkubo lyaliddamu nnyo naye bagamba mbu which is again true nti emmoroka ebyo ebinene ebimotoka ebitwala omusenyu ebisomba amayinja gugwe ebyennaku bisekerwa ebisomba amayinja oba gage oba sigage ebisomba omusenyu oba gugwe oba sigugwe ebitraka ebyo ebinene byabomola ekkubo ly'ekapeeka ne lifa jjukira naturally akakuba ako katono mu size kati akakubo bwe kaba katono ne kajja kabeera ak'ebinnya kati ezo nsobi za gavumenti kano gy'ogattako ensobi zaffe ng'abayimbi ze tukola omuyimbi ne bakubuukinga n'oyagala osimbule essaawa 5-6-7 tonnabagenda ku sho odduka emisinde osanga esho ekyo nakyo kiba kikyamu n'okukwata shows ez'enjawulo naye nga shows ennyingi ku lunaku lwe lumu naye nga zeesudde nnyo oyagala okudduka eno oyagala ogenda eri kinzijukizaako olunaku olumu twali Mityana nga tuli Mityana mu kisaawe nga King Saha ayina show Fort Portal yali Fort Portal yes kuba kyamuwaliriza okuyimba mu kisaawe Mityana ssaawa 2 asobole okutandika olugendo agende mu Western Uganda nebwe omanyi distance eriwo okuva Mityana wuuyo Mubende wuuyo 40
osange show oyimbira abantu ate okomewo osule Kampala. Otegere kintu ekyo. Nasanyukirako mukwano gwange Kajubi Kibijigiri. Era ku show yemwe ey'Emityana baali bamubooking okujja okuyimba e Katosi. Ku mwalo. Katosi wala bw'otuuka emukono e Wantone. N'oyingira munda bw'oti. Si erigenda e Katosi eryo. Aha. Akati bwe zaawera ssaawa 2 n'akubira ab'e Katosi n'abagamba mbeegayiridde ssente zammwe ze mwampa nzimanyi naye ngenda kuzibaddiza ne bunaamwagalamu amagoba nja gabawa nesobola kuriskinga bulamu bwange. Bwe mba musobola okufuna omuyimbi omulala ajja abayimbira ali okumpi. Oba si kyo message tutu n'abaweereza akasente kaabwe oyo Kibijigiri. So it is not good. Omuyimbi katono sayimo okulya ekirimi yali Valentine ndowooza ey'omwaka ogwo oguwedde Palaso lwe yali ku gundi lwe yali supposed okuyimba e Masaka mu Maria Flo zawera ssaawa 5 zali mu ssaawa 5 z'ekiro nga Palaso yana okugalawo show kuba show erina kugwa ssaawa 6 nga Palaso anakunya ku stage ssaawa 5 naye ku ezo essaawa 5 zennyini Palaso yali Kawanda ng'ali mu kuyimba nga essaawa zanokubeerako eri ku Kivulu ali Kampala Kawanda ali mu kuyimba era yavuga emmotoka yatuuka e Masaka zaali mu ssaawa nga 6:00 ate kati alina okutuuka abantu bekyanzi dda bononye obutebe awo polisi yamunywa bunywi shewedde kati embeera eyo omanyi mu biseera ebyakazigizigi bwe biti tukungubaga naye tubeere mukono ekyokuyiga management z'abayimbi twetaaga akasente ng'abayimbi we need money naye waliwo sente kyetasobola kuwa olwaleero sente tesobola kukomyawo Lady Grace ne bw'oba ogyetisse bweti tesobola kuwa. So bwe tuba tukwata ebivulu tubikwate mu ngeri etusobozesa okukola ebivulu ebyo mu mirembe tambule ogenda misana situgamye nti akabenje kano bugwawo kiro wokka naye waliwo factors z'ogamba nti singa oba oli awo n'aganaafa kale singa twasaze essubi onfuna bulungi wadde n'aganaafa bagasalira essubi nayo eyo quotation eyo oba oli awo tugiwenga omukisa. Kwatayo ekivulu kyeki kimu bw'oba wakugattako ku kivulu ekyo gattako embaga tumanye nti emisana olinako omukolo bw'omala okukola omukolo weeteeketeeka olw'eggulo ogenda okole ki okole show bw'oba oli wakugatta shows osobola okuba ng'olina akavulu Entebbe ng'olina akavulu akalala Namasuba luguudo lwerumu noga nti ku ssaawa 3 oba ssaawa 4 nja kuba nnyimba Namasuba jamu ne bw'aba nkutte kijja kuntwalira essaawa egi ntuuke ku kivulu ngende nkole show y'abandi era yeemu yenkola gye bakolamu mu kukwata emikolo oli n'omusanga ng'akutta omukolo giri 2 oba 3 gyonna gyakwanjula ng'oluusi wonna waakwata emikolo egyo ng'alimbalimba abantu nti ajja okufulumya omugole nze mufulumya temutawaanaze nja kubeerawo mu kati n'alyoka ajja n'atuuka ku mukolo ogusooka ssaawa 6 mumpe omugole mufulumye oluusi nga n'abako tebannaba kutuuka yasaba mugole mukola ki kubanga alina kati ekibaawo kyekino kati abako baluddewo okutuuka nze temundabye nze ntuuse kati obuzibu buli kwani kati nga balabalamu balansi wawo naliwo wa5 ate eri kati eri nga batandika amasimu kati abako ku mukolo ogwokubiri bo bakoze eki bazze kati abako baba batuuse ku mukolo ogwokubiri nga batandika omukubiri owaye abakono bazze bamaze okulya emiro kati nga yekyangira kumu omukolo wano wabadde ng'emmotoka esimbula adduka asanga omukolo abakogu bakoze eki gwe bazze abaye akatuukawo nga nabano bamaze okulya gyava kakati mukama waffe tubaye tusaba ali akati n'omukolo ogwokusatu nagwo gubanja kati mu lugezigezi olwo omaliriza okozeemu omukolo ogwo gumu naye ng'ate n'abantu bakunyiigidde noonyiiza abawagizi ab'emirundi 2 abamu ne mugenda mu misango mu kkooti n'otandika okwekaliza ku bantu manyi olwo ebikolo bye tukola nga byakwekaza temwandabye saabaddewo sazze temwandabye sagize mmwe mwatuuse leeti okutuuka leeti kwabako nze kuntuuzaawo naye nga kwekaza
okulya nyingi si kuggwa maddu. Okulya nyingi si kuggwa maddu. Kiriza olyeko sente za mukolo gumu. Kiriza olyeko sente za kivulu kitya kimu. Kuba emmotoka eyasooka eyalimu Disani Kasasa ng'erimu Dawudi Mugema erimu Nagamanage erimu Hasani Ndugga yagenda bukyali yayimba yakomawo bulungi nnyo. naye ne yajja sipiidi okugenda late olwaliro ge maziga ge tulimu gy'emiranga zessaala ze tulimu kwe kusabirira n'okuwongerera kwe tulimu essaawa eno. Oba oliawo bye tulowooza ti tebyalikoze eki tebyalibaddewo. So akaseera ke tulimu kabi nnyo, si kaseera ka kusalira muntu n'ogwo musango. Saagala tusalire eyafudde musango, saagala tusalire omulamu omusango, naye tukozesenga embeera okusoma. Ffe abakozi ba radio kimanyi, we are managed by time. Yes. And we are time managers. Time etumanaginga naye ate naffe tugimanaginga. Bye tukola biba bya budde. Bw'oba tosobola kukola mulimu mu budde waakiri ogukola ki? N'ekirala oguleka. Bw'oba nga gwe muyimbi gwaliko pressure, lwaki otula ku steeringi? Evuga. Evuga lwaki? Kiriza omulala avuge. Okitegedde bulungi. Nga gwe muyimbi gwali ku pressure, tuteekeddwa kuvuga. So naye nga katubasabire kakatugwa bitugaseeko nti okukwata ebivulu ebingi mu bifo ebyenjawulo ate nga biri wala, okudduka emisinde. Nze ndowooza n'ekintu kino ekyebegalalagala tunyweddemu tusimbula, tunyweddemu enjaga, tunyweddemu omwenge ne tusimbula. Ne wabulawo n'omuntu omu agamba abalala nti abaaye. Omanyi waliwo oba tukireke tuba tetukwatibwe bubi. Waliwo embeera weetuuka nga weetaagayo omuntu omu naga nti please mukkakkanyeeko. Ntera okutambulirako mu mmotoka y'omukulu Mr. Kisemakula, naye Mr. Kisemakula tosobola kumuvuga n'awulira nga tali comfortable n'asirika. Agamba osusse. Nedda ssebo, funa wonteeka nze mugende nja basanga. Kuba akimanyi waliwo akaseera wootuuka emmoroka eno mayanja bw'oba ogivuga, emmoroka teringa muntu. Emmoroka tekubuulira nti mpulira bwe nti, gw'ogivuga ate gw'ogitegeerera. Emmoroka esobola okukola ekintu kyonna ate ne time kuba eri machine. Brakes pad zisobola okunaaba ate ne time. Ne bw'oba oziddeko ku makya, ekintu kyonna kisobola okuba, yingini esobola okwesiba omulundi gumu. Emmoroka ze tuvuga ekizibu kyazo za automatic esobola okuzikira omulundi gumu, bwezikira n'olinnya ku break naye tokyaziwulira. Onfuna bulungi. Osobola okwekanga ekintu kyonna. Obudde bw'ekiro ebisolo bitambula bisala mu kkubo. Osobola okukuba akaweewo obuweewo mu kwagala okukasala bw'otyo okeekanze n'ova ku kkubo. Kati emmoroka gye yeesulise mu kitoogo bw'otunulayo owulira ng'oga nti ya Allah kibi nnyo. So speed kibi, okunywa nga togenda kwebaka, ye ne bw'oba ogenda kwebaka kiki ekikunywesa? Ekigamba ebiregalagala nti bikendezebweko kate bukkiriza nti mimbi bw'oba omanya nti onywedde tovuga. Kati bakuvuge. Nabunaasembayo nsaba abalina omutima omulungi tulage okusiima abaana bano emirimu gye bakoledde art. Omwana oyo Lady Grace nze nakolako naye personally era yannumye nnyo. Naliko naye mu ttuwa ya Rema Namakula. Tugenda Ibanda, tugenda Mbarara, Lyantonde. I had time with her. Ne mulaba engeri gy'akolamu ebintu bye. Omwana oyo abadde mu haso, abadde mu kuyimba for quite long. Yayimba akayimba ku mirimu babosi bo bagambe, ku mirimu babosi bo bagambe. Yayimba akayimba ako. Yayimba oluyimba olwo. Oluyimba mbadde ndumanyi. Ninga simanyi luyimba. Kati abamu agamba nti nno simanyi nti abagenyi bazze wano. Simanyi jangu dduka bosi wo. Halo taxi gigambe bambye kwangu yeeko. Bali wano mu ddiiro bakola bwe bati.
She has been doing well. Katonda wange. So nsaba bayimbi bannaffe bino bye tukolera abayimbi abanene ba Principal Job Kafero, Moses Radio, netufaako n'ekifo tubateeka Lady Grace yaliise obuyisi nagenza okulya nti ali mukono. Wakiri yalize kalenda. Yes. Oba kugundi walinga bwogeddeko ku National Theatre. Wali office zaawo. Nfuna bulungi abaana abo ne babeerako awo ne tulaga okunyolwa kwaffe ne tuyimirira ne famire z'abaana abo. Ba promoters mubadde mukubanga amasimu nga mukumira abaana abo bajje babatasize ebivulu. This is high time for you namwe muveeyo mulwede kasente abaana abo baziikibwe bulungi. Lady Grace abadde n'omwana we wa P7. Nfuna bulungi. Wali baddewo enteekateeka y'enjawulo wuma Fina Mugerwa ne banno ukozi bani waliwo Lord Bitem Chief Whip kale katogere kuba nabyo kale katogere kuba ku board Mwoyo Mutemu oba kiki kale katogere kuba Lord Mutemu Lord Bitemu kale katogere bali ku board mukulu Silver Kyagulanyi akyaliko Misa kisema kola taliko akyaliko bava yoda ku board wagulu kati mpulyayo ba big guy abiga yaduka n'ensimbi awo yali secretary yali mu kitavu ndawulira Fina Mugerwa simanyani the king herself president waabwe please njagala okulaba king saha yagalo ekifo ekyo naye asobola kuvaayo kale kantulabe byo batakkiriza kulondebwa tulage kyasobolawo no kati ekyaba akikola ye nga king saha ng'omuyimbi and I know he will do it ajja kuvaayo naye nga management abantu abalowooza nti mulumirirwa art kano ke kaseera tubalabeko. Salute buli muntu yenna eyatuuse mulago. Big salute bannamawulire mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo covering enjege eno mwebale nnyo okusaasaanya amawulire g'abaana bano baatuladde ebifaananyi wadde tebyadde birungi byakulaba naye waakiriko. Omanyi waliwo abantu amu ekyo ekifaananyi kisasamaza kikola ki naye waakiriko okuinforminga abantu abasobola okutaasibwa ne bataasibwa otherwise abaana abo bonna baalisaanidde waawo. Twebaze ne Hassan Nduga ne ttiimu ye yes manager niga n'abalala bonna nga bategeeza yes abantu abo yes ate ne bababeerako ndowooza n'okutuusa kati bakyaliyo era mukwano we Decent naba kuva mulago tasobola kuvaawo. Mwebale nnyo mwebale ddala abayimbi mwenna abaawulidde essimu yasoose ne mudduka emisindo okujja emulago. Asante media houses mwebale aba radio aba TV ba bloggers all over the world mwebale nnyo social media abaana ba YouTube mwebale nnyo mwebale ddala naffe twebaze naffe tweyebazizzaako namwe abatulabye thank you so much liking a video eno sharing a video eno oba oliawo obubaka waliwo omuntu ayinza okubwetaaga okubaako kyapiikingamu commentinga wekyetaagisiriza awamu n'okusubscribinga bw'obeera omupya. Nze Simon Rock nzikiriza ssebo bwe tuva wano tugendeko ku Fit Club tugende ku Fit Club aerobics yes tugende okusala ku mibiri gino tugendeko mu gym tugende tote ku muliro by the way tuwumulemu kuona ku lubadde luwanvu. Fit Club esangibwa wano ku Entebbe Road olaba ku Shero Busaabala ku Shero Busaabala wennyini bwoti banga we takwata ku Kyebusaabala katono nnyo bali ekizimbe ekyokubiri ye Fit Club kyakalina gendawo service nungi nnyo side yawo ate nga n'ebisale bisaamusaamu mulembe genda owulire ku emirembe ate nga bwotiriza obulamu bu side yawo. Bade Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tusenkana.